Napulidde producer akuita. Tara bumulwadde macho obwo mukyenjogedde. Bawuli ya producer Kristo manyo susseemu. Susseewo. Bani TV mukulu kyoguvuddeko tubetondere. Lindako ojja gulaba. Why? Iryn Namubiru weekend yaguddeko wamawulire nambuuza ebibuuzo ebikakali. Bana abamawulire tubuuza. Ne Dawusi yali Dawusi wabuuzizza omwana ebibuuzo. Ate omulimu ebibuuzo omuntu byobuuza omuntu naddala omukyala kasa tuteekamu bintu bya myaka. Ogibuuza oginoonyaako ki? Iryn akuze, yes akuze. Naawe okiraba nti akuze. Kati omubuuza emyaka oginoonyaako. Naye banayagadde kamnesi yadde nga ayagala okunyiiga naye nayekkakkanya. Alina record label gye yafunye bamusayininze. Abaana myaka gye basayininze. Wano mutuse mu kifo kye bayita Masters Music, Masters Studios. Ate era isa record label ekola ebintu bingi nnyo nga bwe muwulidde boogera. So ba unveilize ng'omu ku bayimbi baabwe. Kati bagenda kubanga buli anneetaaga buli kintu kyange kyonna musically be bali in charge. Be bali in charge oba onneetaaga oyagala interview buli kyonna oyagala kuyimbira buli kyonna kye weetaaga olina kujja ku Masters Music. Kati sina kyalina kye neekolera nze nga nze nina abanvunanyizibwako. Omuntu asobola okwebuuza n'agamba Iryn Namubiru tubadde tukumanyi oli legend. Yes. First of all. Nga tubadde tumanyi nti kati oli let me say in a retirement age ya music ng'ogenda kubanga right now bakwebuuzaako bwebuuza. Retiring age ya music ebanga age ki? Like nga tukyafulumyanga nnyo like you worked with people like Julian Akanyomuzi and tukyamulaba nnyo. Okubanga oyimbye tewali age ya retiring am music. Osobola okuyimba for as long as you can, for as long as you wish. Ate sina bantu be batugamba si balala batugamba kuba in the first place tewali atutuma kuyimba. Okere enkyango oyagala okuyimba kisinzira manyi go wawe gakomye n'olekerawo. Essaawa yonna basobola okuneebuuzaako ne bwe mba ntandika kuba ffenna tubaayo ne strength somewhere. Omulala gy'atayina tekiri nnyo mbumanyi otuuse emyaka kati vaamu guno si mupiira mbu bw'otuuka 35 oba okaddiye ennyo n'oguvaamu ate nabo bwe bagituusa era banoonya gye bagusambira buli lunaku n'asamba just kwenyumirirwa. Oli mu 35? Gisussaamu. Tekibakwatako okyagala nnyo kimanyi nkugambe ngisussaamu era nga bwonda ndi mukyala mukulu. Yeah. Signed kuba tebasayiningibwangako anyway. These have been signed. In the beginning I was signed. I know what it is and I've always wanted to be signed. Nenga siraba bansigninga mmanyi kye kitegeeza mbimanyi bulungi. So buli omu ebintu abitegeera bubi oba bubwe. Nze mmanyi bulungi nnyo what being signed means and I know the contracts. Bwe ndabanga contract favoring oba tekola kyenjagala I know how to get out of it. So tugambe nti music tomufunyeemu nga gwe kati odduka bizibu ebyo. Ebizibu ebyaki? Like ebyokubanga weeteramu. No, neteekeramu but it's a lot of work. Nandibadde mbyeteekeramu naye tosobola kwemanaginga weka. It's a lot of work. Weetaaga omuntu ng'omanyi ono ajja cateringira kino nina gye tugenda no transport. Buli kimu n'okisanga nga weekiri bw'omundabye wano nnyingiddewo obuyingizi nze sibadde bannanga ataani yayokeza enkoko neetejja ate biki. Those are things bye tubeeramu ate nga ki you an artist bino ebikustressing ki nfuluma bufulumi n'entulaano zi generator bazaabuddeko kye binkwatako sina bimanya. Okubuuza nti Iryn bakusayininze totuuse ku limit. Limit yani aginsalirawo limit yeki. Who knows my talent? Who knows what I'm capable of? Ekyo simanyi buli omu waddemba okukyebuuza baba kyebuuza bajja kyebuuza but let's wait and see. Simanyi bayinza kyebuuza bwe baba baagadde oba gwe bolowooza nti ntuuse ku limit I don't know but so far nkozeeyo ebintu ebyenjawulo bye mutanaba kulya bye mugenda okuwulira. Gwe tulowooza nti opportunity gy'otutte waliwo omwana omuto omulala eyandikitutte mweno gundi gye wasayina. Ate mba mugaanyo ogitwala. Anti olwozibye ekkubo lye. Ate ndizibye ntya eyo ndowooza mbi nnyo gy'olina oga nti nzibye ekkubo lye. Ndizibye ntya abaana babanoonya bwe baŋŋambidde nti bajje bansayininge they saw what they were. This is business by the way. Bwe babalekeddeyo abalala bamanyi ki kye basobola bafunamu ne kye batasobola bafunamu ate era bakyanoonya. Endowooza eyo yogamba bantu mbuzibye ekkubo lye ndowooza mbi nnyo bana mutima mubi nnyo okumbuuza ekintu ng'ekyo. Ndabira ddala ng'olina omutima omubi. Ombuuza otya mbunzibye ekkubo lye. Nze size neereese nzekka eno. Abantu abateekamu ssente bakunoonya. This is business. Waatamulondedde amanyi lwaki tamulonze. Ate ku ssaawa eno waliwo omuwala nange mulabye lwaleero simuwulirangako kati ekkubo ye tazibidde abantu abalala talina gwazibidde naye bamulabye bamanyi ki kye bagenda omujjamu. Abaana abato abayimba basooke bakimanyi n'okimanya. Yes bw'oba olina talent yanguwako kuba talent ebintu ng'ebyo abasayininga
ebintu bingi nnyo ebitunda ofaanana bulungi olina empisa ndoza akana ke bava okusayininga mukalabye ke banveilinze bakalabye olina empisa ofaanana bulungi nga ne talent yeeyo kuba byonna byonna bigendera wamu naye tojja kwetuulako atoloze nti olwokuba it's a record label otuulaawo n'otuula butuuzaawo n'otuulaawo olina okuba nga oli mukozi era Okay. Akajazo okajjukira. Alisi yamanyiro mwetondera. Naye nga ekyekyo. Akati omanyi tugaweza omwaka mulamba bukyanga pulezidenti agamba nti tuggalewo